abaami abeegattira mu kibiina ky'abasajja abafumbo ekya Fathers Union bakuzizza olunaku lw'omuyima waabwe Petero omutukuvu mu kusaba okubadde ku kkanisa ya St. Luke Church of Uganda e Seeta mu bulabirizi bw'e Mukono. Okusaba kuno kukulembeddwa omusumba w'obusumba bw'e Seeta Reverend Edward Sezi era waliwo abaami abalayiziddwa ne bayingizibwa mu kibiina. Abakyala bayimirirawo kubanga tebayinza kuyingira nga bali mukka kubanga mmwe mubafuula Fathers Union nga bo babafuula Mothers Union nolwekyo muli kitundu kikulu. Tukansabe chairman abakulembere okuddamu ebigendererwa by'ekitongole ekibiina. Ebigendererwa by'ekibiina nze nga munnakibiina ky'abaami abafumbo nsuubiza olw'ekisa kya Katonda okwatula okukkiriza Kristo eyakomererwa olw'okweyongera okubeera omulwanyi omwesigwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Ekyokubiri okukuuma era okuwagira ebigendererwa by'ekibiina mu kigambo mu bigambo n'ebikolwa. Ekyokusatu okuteekateeka emirimu gyange nga neerekerawo ebbanga ery'okusinziza mu kkanisa. Bano babadde ne bakyala baabwe aba Mothers Union ababadde banekedde mu busuuti zaabwe enjeru. Canon Justice Miwanda wa St. Andrews Bukoto yabuulidde n'akubiriza abasajja okubeera n'obuvunaanyizibwa mu maka nga bagula ebyetaago n'okusonyiwa abakyala singa babeera babasobezza. Munaba munaalagirira amaka muteekwa okukola ki? Okukola. You must work. Petero ng'akeera ku makya n'agenda n'ako. Nolwekyo bamaaza Father bw'aba yeebase ng'olaba abulira essaawa 3 ez'okumakya omukono olukokola waayo genda okole ki? Naye bw'omukono naawe ovaamu zetusigala wano bwe bakusuuza ye n'asigala nedda mwenna muveemu mugende mukole. Kanoni Miwanda agamba nti nga essala ya Mukama waffe bw'etambula era kyekirina okugoberera mu maka singa omusajja aba ayagala okusigala nga taata awaka alina okubeera ng'asobola okuyiyiza abantu be. Badega egamba nti taata ng'omuluŋŋamya. N'olwekyo nze njagala okugamba nti taata osuubirwa okuluŋŋamya. It's an expectation. Father oli mugumu okutuuka okuzimbibwako ekkanisa, okuzimbibwako amaka, okuzimbibwako ekyalo. Oli mugumu, oli kyakulabirako, abantu bayinza okwesigamako. Petero Mukama waffe yamukebera n'agamba nti omusajja ono kati anywedde, nsobola okuzimbako ki? Ekkanisa. Naye abafaada temunywedde, abantu tebakyabeesiga. Oli lwazi afaada. Akulira aba Fathers Union mu kanisa eno Tom Kintu akubiriza abavubuka abaagala okuwasa okujjanga mu bakulembeze ba Fathers Union bafune okuluŋŋamizibwa. Kintu agambye nti bangi batya obufumbo olw'ebyogerwa n'ebbeeyi y'ebintu ebigenderako naddala bwe baba nga bakwanjulwa oba okukuba abakyala baabwe embaga.